if you have to listen to Flama, chicho yagala okumanya wajja chicho yagala okumanya chicho atanaba provinga. He has fought. Oyagala yenga oyagamba nti yeteke mu motoka zimutomere afe kululuo. Kati ndozo owulira katemba. Kati bwanafa. Banga lenda bedde Flama enviri z'abadde azaagala. Yena enviri ze bebamanyi. Yasalako. Bebamanyi. He no longer goes out that a lot. Abeera walowooza ku sugar chimbibire sugar the wrongs kamirirako egayirira sugar chichidala. Kati waba bayirawo n'ekibuuzo kye neebuuza. Flama oba ng'olaba. Omanyi nti wali onjagala nnyo ng'era ndiwo ng'onkyalaga girlfriend wo. Lwaki wali oyenda? Kiki kye wali onoonya? Ebyowoza musimambu omuwala yayimuka simambu tomulaba. Omuwala teyereta yekka mu nnyo. Omanyi olina statement gy'ogambye n'ogamba abasajja asolobera n'enkoko ewaka nalulunkanira mukene. Wile Mukabe yagamba amaddu amangi gakuleesa ennyama mu nju n'olulunkanira mukene. Nawe omuwala omulaba nga she ain't that class. Kale nze ne we yali yenzeko n'omuwala ategeereke kati bannaye. Awo sandi bunenyezza. Tukwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel erinnya nze MC Dero abasubscribinga abalikinga n'abakomentinga temujjanga okwo sirinzeka. Of course tetwagala kusala gwa kawala oba tetwagala kusala gwa kalenzi nga tetulire gwa kawala. Olunaku olwaleero tuli ku Holas Cafe tuli Nansana wano wennyini. So it's a good place. Bwoba tojjanga okko kukubiriza jangu obeerewo okko. Bar is nice, service is good. So come through Holas Cafe. Atenga munana tuline Mac Pro Fashions. Agamba Friends of Mac Pro. Tickets emitwale 2. Tuline Uncle Palaso. Sirinzeka ku show. Ndine mwana muwala mukambwe. So you better know that. The name is Sugar. Ainesonga lwaki eyita Sugar. You get to know that. Naye njagala kubuuzira ddala. Lwaki tosonyiwa Flama? Kubino bintu byonna byakoze yeetonze afukamidde akaabye azze n'ebimuli n'obigaana kiki? Dero kati waabagwe bye yakola gwe tewabiraba. Omanyi fena tuli basajja tukola ensobi. Waliwo ensobi ezisonyiika naye waliwo ensobi yo nga tosobola gisonyiwa. Kiki? Ensobi y'obwenzi. Nebwa kati go kankubuuzeemu ekibuuzo. Bw'okwatira mukyala wo mu bwenzi kintu ki ky'osooka okukola? Kyenyinza olowoozaako kuba kumwesonyiwa naye ati at the same point obeeramu ne kalika tuli bantu. We all get tempted. Kati oyina enkoko ewaka lwaki oba olulunkanira mukene? Asante kye mwagala. Omwami alaba oba oyina enkoko ewaka ng'olya nkoko yokka. There is a day oyagala kamukene nga kawonya bulungi. Anti yensobi gye mukola. That's where the problem comes in. Sugar, njagala kubuuza Flama omusango otya? What really happened? Kuba bantu kye badagala. Flama tuwulira story ye? Nye tetufunangako kigambo kiva gy'oli. Tukulaba kwetondera naki? Lunaku lwakeera lutya? Omusango otya ye? Kakati zijjukira sorry nagikoonako ko katono naye saagimalayo. Yeah. Lwali lunaku lwa Sunday because Valentine's yali ya Saturday. Yes. So it was in the morning nga Valentine's ewedde. Nayimuka bulungi era nga bulijjo. Then nange simanyi naye kyantika butisi ne ngamba kankole ki kangende ewa Flama. Saamukubira simu sina kye namugamba yadde. Nga nyimuka nga neetereeza nga ngenda. Wali ogendayo bugenze waka? Nali ngendayo bugenze sigamba mbu wali obeera naye. Okay.
kati nga ntuukayo nga nkonkona nzijugenda konkola mirundi gyali egi dero si konkona ku lugero oyo musajja mulundi gusukka gumu nga tannaggulawo newaaba yeebasa atya actually simanyi nange naye sikokola mirundi ebiri guba gumu naggulawo kati awone ngamba omusajja nga aluddewo okuggulawo neefunamu isiise zingamba oba ali bulungi oba maybe waliwo ekizibu ekyamutuuseeko kati munaye mba nkyali awo neekubakubaganya ebirowoozo ngenda okulaba kateni yeggula bweti yaggulawo eventually nga yeggula bweti nga tanaba kugulawo ndowooza oba omuwala oba yeyampulira najja naggulawo kateni bwati nandaba nange ne mmulaba ali ebweru oba osobola olaba ekiri munda ali munda oba osobola olaba ekiri wabweru nanningizaako bwati nandaba nange ne mmulaba n'amala nazzaawo then eyo feeling ogimanyi oba I just imagine kigibeerangamuko ng'olese mukazi w'ewaka ogenda okudda nosanga omusajja omulala kati weteeke mu bigere byange omusajja omulala yakoze ki najja naggulawo bwati naggalawo I'd feel bad kati sankuba wala nennemerako nenkonkona ng'oyagala bujulizi njagala kumanya kyekigenda mu maaso ate kyali ddaaki naggulawo fulama kenyini naggulawo ndoza alaba oba kisuuzi obanga tayagala oba banneiba oba baveeyo bakole ensasagge simanyi toyagala nakwogera linnya lye atulaba tuli kwogera ku fulama omukyala tayagala kwogera na linnya lye sajja yankola shege mungi oyo bannaye fulama shege ndoza alaba mutuuma eryo kati ng'omusajja aggulawo nga nnyingira mu room omuwala namusanga ndoza yajja n'ajja n'amugamba oba shuga ali wabweru kozi omuwala yali ammanyi ate nga nange mumanyi omuwala wali omumanyi naawe mumanyi ate nga naye ammanyi she was a friend oba mwali mwalaba bwerabe twali tetuli ba mikwano but nali mulaba okimanyi mukwano gwa fulama ng'atera omwogerako ng'amuvuma bina amuvuma biri agamba kale siswa na kadeti nga kali wano kanneesibako ate mwayigeyo kodi mbwa nneesibako nze simwagala kati munnaye amwesibako nga sigwe nsanga mu nju kati nga mbuuza fulama biki bino ani ono okitegeera kati fulama nga addaawo nga soka yeebuzaabuza wankwatako mugamba naye fulama kikiba naye kyesitakuwadde ekitegeera abasajja temumanyi kyemwagala natambula butambuzi kkubo nembabira naye nga mpulira nga nvuddeyo n'omutima oguzitowa omukyala tewamukuba mukubira tewamuvuma muvumire ki fulama tafukamidde oli yagenda obumuleeta ng'akimanyi fulama tafukamiddaawo nze saalinda kwetondako ogamba nze nkutadde saalinda kwetondako nakwata bukwasi kkubo nenvaawo nengenda naye bw'ovaawo bw'oti birowooza biba bingi ekyo naawe kikyova nalwawo musonyiwa n'akola biki n'asalako enviiri then ekyo kintu kiruma imanyi kale singa kale oba yajjako oba n'omuntu kale oba nga simumanyi naye omuntu gw'ovuma ogamba omuwala simanyi neesibako simanya biki kati olwo wongambidde oyo akwesibako olwabalala bebbali obakola ki oyo fulama gw'olaba agenda mu bbaala okitegeera kati wangambidde nti oli omuwala amwesibako n'amuleeta ewaka olwo abawala baasanga mu bbaala amanyi saagala nnyo kusabya nga ebintu byabaagalana naye naye kifumiitirizeemu kale olabe abawala bali eyo banyeenya amabina abawala balina emibiri
Big shout out to you, Creedy Boy, Scorpion Gang, all away. Babadde mu kizimbe nagambye tuli ku Holas Cafe. Wetugenda okubeera ne Mac Pro Fashions beauty celebrations with, of course, with Palazzo himself to celebrating a Mac Pro. So the background gy'owuliramu y'abantu babaddewo mu press conference, so they are trying to move out mpola mpola. So tovaawo, tuli naawe, tuli ne Sugar wa Flama. Akasembayo kajeeko. Akasembayo kajeeko mukwano. Sugar wa Flama. Tokyali. Sikyali. Sugar kimala. Oleera openyeko n'omukazi olw'obwenzi oba tekikubangako. Tekimbangako. Sikisabira kijje naye. Kati obola tomanyi feeling gye mpitamu. Togimanyi. Oba nga tokwatirangako omukazi mu bwenzi. Red handed. Mbusi bino mu byako simu n'olaba message simanya biki ate simu bamukubidde no red handed. Awo tomanyi bulungi bwe mpitamu. Sinza na bufumentiriza. Flama. Bwamusanga enkeera agamba ki? Ankubira amasimu era nga obimanyi wansindikira message naye ndeyo ekintu nga kyakutuddemu ddamuli ate jjukira oyo musajja yali talina nga bwogamba clean name. Bali bamumanyira mu kiri ekifaananyi mwenzi biki kati kale nga ngezaako kigumiikiza kozi ze nali simukwatirangako mu bwenzi kati nga ntudde nakyo balayika balimba naye lwe namukwata wakola bulungi n'ogamba enkoko gy'onaada tonoonyereza wa gy'erya zigira mu mutwe byonna bye baayogera byali bituufu byonna nze gwolaba abakazi oba baali bakazi be oba baali baani bansindikira message kuno ku ssimu nga nkyali naye back then we bansindikira we banvuma naye ddero nze ndi muntu mukwata mpola wadde abamukale bagamba naye tebagamba mbu oli siri oli kuba singa omwana sijja mwongera linnya yajja n'ansindikira message nga nvuma nga ngamba mbunve ku bbaawe ne mbuuza bbaawo ki. That was before omukwatira wano. Before. Okay. Mbuuza bbaawe ki nti Flama. Flama nenzija ne mulaga message ezo. Nangamba nze oyo muwala sikola ki? Simumanyi. Naye nze password ya Flama nkola ki? Ogimanyi. Ngimanyi. Era essimu ye by the way kireeto nakebera essimu ye. Era bingi nnyo byemmanyi byatasuubira nti nze mmanyi. That very night oyo muwala we yakusindikira message. Yes. Ate namusangamu nga boogera. Nakitwala easy nengamba bibaawo. Nogamba olaba omanyi password. Si kyangu no bayirawo omusajja okuwa password ye. And you're the very reason lwaki omusajja atuuka n'agamba katekemu password obeere nga togimanyi. That's the very thing. Omusajja kyangu nnyo okwesonyiwa essimu yo naye omukazi si kyangu kwesonyiwa essimu ya musajja. Era naye akimanyi. Ate bagambye essimu y'omusajja katungulu. Nyajja akebere ku yange kale kati naye yange teyagikeberako. Kiki after this incident wakyuka nnyo, you no longer have feelings for him? No. What? Feelings sigamba mbu zijja buzi nezimala gagenda weeba naye zituuka akaseera nga nezifeedinga zokka naye tezimala gagenda weezityo. I don't know how many years or months or whatever it is zomaze ne Flama, but how do you feel about this? Owulira nga wakunnyonnyola tekijja tekijja ekyo kyennyini tekigatta somewhere byonna tekijja. Sugar omusajja afukamira ku maviivi ge ebintu babikolanga n'akaba n'amaziga neetiisatiisa n'okwetta naye ng'omusajja alinda. Omusajja yagamba ogenda musonyiwa addemu akola ebintu byebimu ate awaba agenda nakumanyira bumanyiizi.
I feel his burden stella kuweleza abantu naye I feel whatever he has done asana okuwulirwa. You don't want to hear him teyagala kwasochetinga gwe owangambe tokwatirangako mukazi mu bwenzi tosobola kumanya kyempitamu tosobola. Do you have friends? Yeah, I do. Wachogelako ko some what sharing akone. You have a best friend? Yeah. A male or female? A female. Yeah, it has to be a female. Kuba male best to ba man. Singa male best akaba it's okay nzina mulabirawo weketa kwagala, but if it's a female now that's where we're going to the judges. Ayo flama muleke takola. You know there is a video I saw no gamba na flama ngeri mu manyimu Sandy Wadena and what I was like, oh, what if you know the chaba? You were judging me. Ganem kano yaje. Baya musajja wa mwagaza ki. Omusajja nga mwenzi. Oshegera. I don't know. Oba yo picture baba jifuna batya simanyi. Oba bine ebisagaza abaweza bela abani. Shiba abani. Nozo kyefana nche bakola ki? Oh, wait. Ko aina that background je bali bakusiga already je wali omanyi naawe nali njimanyi but nasalawo nengamba ebyo kambireke usegera nga unamanyi nti ono omuntu ali bwati ne bwati naye kambireke ne bagamba nti omuntu mwenzi n'ogamba kambireke ate womukwatira mu kikolwa byonna ate nebidda n'ogamba ekitegeeza kino n'okuba mbu flashback n'ogamba ekitegeeza kyo kibangamba kyali kituufu. Before the incident njagala kubuuza Flama ono ajja okutandika okwagala relationship nawe. Did you guys spend some time nga muli bakyali? Yes. Mabedako no time nga muli ba friends. Tabedako the time nga tuli ba close friends actually. That means wasoka n'omuyiga mu kembeerazi. Kamwera tetwali bakyali for so long. Then the relationship happened. Yeah. Check kwegamba wayangu okusalawo. We should say that. Jajira mukasera kabe kyotegeeza. You've been single for long oba wali nawe omusajja gwe walina by that time omulese. Nali mulese ate nali like kale sijaga mukasera akabe. Yajira mukasera akatu. Nga owulira you can go in for a relationship. Manyenda bakomera agamba mchala nga mulungi nnyo ngafulama amugamba ki. I just want you to assure people besides the incident happened what other good thing do you have Flama? Now that's a thing. If you have to forgive him, you have to look at his good ways he had for you. Omanyi waliwo ebintu byasobola okubanga yali akola nga nawe ogamba yes. He ain't doing he doesn't have enough but he tries to do this. Musajja kulimba Flama ina good side. That's why nasalawo mbeere naye mu mbeera yonna. Mbeera yonna naye nga teriimu bino bye bamukwatiramu. Nga teriimu bwenzi. Koza tekati bwemba nsazeewo tubeere ffembi mu mbeera yonna gye tulimu. Ate n'oleeta obwenzi. That's so disrespectful by the way. Flama akabye. Sugar, there is nothing you ain't saying or msaya chakola. Flama akabye afukamidde atumye ababaka. Temuli. Alignment era ajja kusigala nga mulimba. The recent thing that I've seen him doing, kuletela flowers and the flowers that you refused. Right on that issue, it's not since obi yange, it's not my fault. Nze nakola caption yange nengamba yo wanagamba ki kale je nakolanga ngamba smile this man to smile she bring me flowers and chocolate nali njikola nze nganze. Did I tag anyone? You didn't. Sina gwe nataginga, sina gwe na mentioninga yenna. I just did my caption. So I don't know oba yajjawa yayambala akagato. Oh. Siganye kale. Okay. If you made that caption, wali oliawo nga tolowooza mu muntu yena yena kujja? Nze simanyi. Okay. Walinayo mulala atali Flama ajje? Nze nakola caption najijja na ku video.
waliwo omulala gwe wali olinamu wrangles naye ng'ogamba at least alete chocolate and flowers? Najijja ku video. Caption najijja ku nange najikopa ku video. Nange nengamba kanditeekeko. But I didn't say Mbu Flama should bring flowers. Big shout out. Big shout out to you to Mama Bomu Furniture and Daddy Bomu Furniture. Omuntu ayagala ebintu bya interior, ebintu bya mu nyumba, ebintu ebikwatagana ne furniture. Bomu Furniture and that's a family. Daddy Bomu ne Mami Bomu Furniture. Nao bali awo enasa na kumpimpi. So I see with Mami Bomu akuita mu weleko kyemwogera. Flama comes in. Tomanyi oba Flama ja oba olokimanyi Mami Bomu abayise mwogeremu. By the way, Mami Bomu namunyigiramuko. Cause olunaku actually lwadde lwajjo. Yes. Yankubira essimu nti Sugar kola ki jangu. Naye ng'eyo wiiki eno week actually ebadde ya Flama ngate mami namugamba Flama week jabakoze takola ki tampita. You used to work together with him? Yes. Nawe lwokuba bino ebyagwawo n'osalawo n'ogamba nze kamwesaleko. Twawulamu wiiki wakola eno nze nkola eri kati wiiki yange yabadde eri. Yes. Eno yatandisa yabadde yaani yoyo omusajja. Yes. N'erinnya lizibu okugera. Kati mami nga nkubira essimu nga ngamba nti Sugar jangu tukole ki tukole. Mama yi mami eno wiiki badde manyi siyange nangamba abikyuse mukola ki jangu nange nenzijaza nomodde manyi tukola. Kumbe yakubidde Dani Flama oba bayogera oba yajja namugamba nti oba simanyi nakumanya oyo omusajja aleeta ebimuli. Sugar, omuntu watukira okujja ewaka ku time eri late akonkonye good thing ofulumye kyolira omugambe singa mami yaguddewo and what don't you think omuntu agoyinze beyond? Lwaki abajja ewaka nga tankubidde? Akwagala. I don't feel he's proud. I don't feel he's proud. N'omuntu ajjeewo oyine wakaawo tewayise muntu kujjawo just naagwa bugwi bw'ati gwawulira bulungi sola kuwulira bulungi naye obeeramu ne kali akagamba nti ebintu byasasizaamu tukaamu obudde bwe bwamaze osooka n'olowoozaamu kiki yali tabiraba. Now when I get Flama, this was his story. I won't be judgmental, but he was like, omuwala nzo kukale mu nyumba. Just tamanyi how he came in. Azukali mu nyumba chagamba bamuwa mwenge n'atamira. Just tamanyi. Azukuka omuwala ali mu nyumba. Katemba. Amuyitire. Manyi. So azukuka omuwala ali mu nyumba. Wali omuwala yali muzimu nti yereetamu yekka. Mu interview yangambe naye nkumanyi wajogwa wala toyagala Sugar nsonyiwe naye nalaba story nga naye yagamba omuwala ajja mu nyumba. Oyo Katemba. Tamanyi wajayita amwekanga mu nyumba agamba omuwala teya. There's nothing they did. Nothing. I think he claimed that. I know kubanga yakunyonyola nagamba Sugar omuwala sebaka naye sakola kino. Ate kati yali tategeera ekiro ye yamanya atya mu tebalina kye baakola. Kuba agambye teyamanya muwala ngeri gye yajjamu ye yamwekanga ku makya ekiro amanye ekyabaawo. Kati oyo Katemba ngambye omusajja alina Katemba kati lwaki neki Sugar, if you have to listen to Flama, chicho yagala okumanya wajja chicho yagala okumanya yechi chicho atanaba provinga. He has fought. Oyagala yenga oyagamba nti yeteke mu motoka zimutomere afe kululwo. Kati ndozo owulira Katemba. Kati bwanafa. Banga lenda bedde Flama enviri z'abadde azaagala. Yena enviri ze bebamanyi. Yayisalako. Bebamanyi. He no longer goes out that a lot.
abeera awo alowooza ku sugar kimbibiri sugar the wrong kamiririrako egayirire sugar kiki ddala kati waba bayirawo n'ekibuuzo kye neebuuza Flama oba ng'olaba omanyi nti wali onjagala nnyo ng'era ndiwo ng'onkyalaga girlfriend wo lwaki wali oyenda kiki kye wali onoonya ebyo byowooza mbu simambu omuwala yayimuka simambu tomulaba omuwala teyereeta yekka mu nnyumba omanyi olina statement gy'ogambye n'ogamba abasajja asobola obeera n'enkoko ewaka nalulunkanira mukene wile mukabya yagamba amaddu amangi gakuleesa ennyama mu nju nolulunkanira mukene nawe omuwala omulaba nga she ain't that class kale nze newe yali yenzeko n'omuwala ategeereke awo sandimunenyeza naye omuwala atategeerekeka omuwala ali awo ali bibye nawe yandibadde omuwala nga akusinga byonna era tewandikkiriza ogamba nti omusajja wange atiisa alina ku test no naye kati waakulagidde nti oyo naye amulya kitegeeza buli kimu akirya towolereza ekyo kyogamba ekiro baabeerawo just nga beebase mu byabaagala nasesaayo kyange naye teyamulya mwagamba he didn't newaba teyamulya lwaki yamuleeta ewaka newaba teyamulya lwaki yamuleeta ewaka omuntu abeera tempted for what aze sugar taliiwo aze omwelukamize nga welukaminga omuntu a friend come in it's okay a friend singa yabalirawe singa yali mukwano gwe omuwala yandize nangamba omanyi sugar kino nekino naye omanyi obuwala obwo balireka ngambeko ekintu kimu omuwala ayagala okukakasa nti kati simanyi oba that feeling oba obuzibu toli muwala nakunyonyola togenda bitegeera abawala batulaba omanyi that feeling omuwala okwagala okukakasa nti kati nzaamulina okitegeera nagenda nenyingira mu ruumu ng'omuwala ali wali yeebasa ali ku gundi ali ku ssimu ye okitegeera nemutunuulira nemulaba but she was smiling nagamba kolawo kyokola nzaamulina mukama katonda abawala mumanyiira nakulagira ddala tolina kyogamba nemuvaako amutwale munaayo alenze atulaba tuli ku Holas Cafe Nansana wano wenyini wetuli wagenda okubeera Friends of Mark Professions and of course nakunyonyoddemu dda nti buli lwakusatu babeera ne Zula Band beer bucket ebeerako emitwalo 2.5 pizza emitwalo 3 ogulemu n'ofuna 2 I think it's a good place for Flama and Sugar to reconcile ekyo mukigenda beerawo if she needs a bottle ku Friday ebeera big bottle Friday tugule bottle nene naye je bobo yagala bottle nene and of course every single Saturday tubeera ne blackout Saturdays jangu onywe gwe kenyini wenyulo ogambe kangende waka and of course ku Sunday komawo chilling out with your friends it's called the chill out Sundays beer bucket ebeerako emitwalo 2.5 and of course esatu kanaana zokka ladies and gentlemen ndine Sugar yanganywe okwongerako aka Sugar wa Flama kwongeri gye njogeramu ne omanya tulaba omukyalo ono mukambwe if you've never met her in person womulaba ayina that face that looks easy naye it comes with an attitude kweli so I don't know simanyi oba kijjala toli omanyi teri yeraba nti omanyi bagamba ogeze tosobola kweraba nti ogeze abakulaba exactly tosobola yaba nti oli bwoti bali abakulaba those are facts. Sugar, I know this is a hard, okay, I won't say it's a hard situation. Naye
me, I wouldn't be doing a story like this. Okubeera nga mbalaba muli mu fights. Ate leero ngende wa Sugar, ate nkya ngende wa Flama. But when I'm meeting on a together, good thing namusanga nawa Mac Pro. Sanga wa Mac Pro nga enali awo yebase alaga ense mufundiridde takyategeera. Kati lwaki tataddayo oyo omuwala gwe namukwata naye? No, it ain't worth it. It ain't worth it. Why did he bring her home? Lwaki yamuleetye waka? Nani ndowooza gwe yali ayagala okubeera naye? Now the problem is you won't give me your ears and him still. Togenda kukkiriza tutuule wano, Flama ali wano, oli wano, Flama ali wano, togenda kikkiriza. Tukyagala. Kuba olaba ne byonna byakoze. Naye singa we have a balanced conversation, ti Sugar ayogera, Flama ayogera, twewulira. Asanga wandifunyemu akantu akali akagamba, this is my friend. Kyagenda okwogerawo ekipya kyatayogerangako. You need to be convinced more. Omusajja gwolaba yakulira ne baganda bange. Yes. Of all things that I've seen him doing, he can do anything. Simu supporting akweta. However much he said, enda gwa mu motoka, emotoka era namugambe motoka zikutomere. Omulekerani. Tama. Ave mweyo byakola, jassa tuli wansi yeetereze. Kyenyinza omugamba. If he still wants me back, atule wansi yeetereze yeekuwe mutima agambe wemba ndi noono omukyala, let me be settled, because tagenda gende yandeetera ebirwadde. Yeah, you're right. So atule wansi yeetereze kubanga atazeho okusetolinga na muntu asetolinge abe mu kubukabuka mu bino ebintu nkimanyi mu bubuka naye wasetolinga ku myaka egyo ajja kuwonya bingi. Flama si ayina sente jangaye wakyogera. Yes, nakyogera. Naawe okimanyi. Nkimanyi. I know. Omuvubuka ayagala omukwano nkukubiriza kola nnyo kuba kati wano wetulaga Taina, yeah, I accept that Taina nnyo, but he loves you. Don't you feel that? Singa teyayenda andibadde kyolera nnyo naye kati omuntu okumwendako you make her feel like ain't enough nti oba olina kyonoonya oba kyatakuwa bingi byatakuwa bingi byakola ki byatakuwa nze senda era wajja omubuuzo oba yali ankwasiddeko mu bwenzi nze sinnagambako nti talina kyatampa, but what I mean is that ayenda alinga agamba nti nze I ain't enough, like nina kyesitamwa nti oba alina kyalulunkanira alina kyanoonya. That's what I mean. Oba nga omusajja omuyisa bubi. Nali muyisizaako bubi except waneeno kweno incident. Olaba omuyisa bwoti kweno incident ate olwokundala ze tutamanyi. Kati dero nkubuulidde incident y'omuwala eyajja mu inbox yange n'anvuma. Bayire waliwo n'omuwala ako ex-we yajja n'ansindikira video nga bali aba mu buliri. Yali yadda. No, ekyo nakitegeera. But omuwala era agamba era kale era kimukosaamu nagamba ne kati bazinsindikidde leero. Nazinsindikira zali videos nga bali mu buliri nga beekola ebintu byabwe. But nekibuusa amaaso mbaire takimanyiiko nakukimanya akimugamba naye kasito kitadde mu kamera kati agenda kitegeera agenda kimanya kati nina ebintu era byakola eyo ku simu zembira abakozi nagamba I check his phone njikebera era musajja Flama esimu yo njikebera Flama password gikyuse
kuba saagala conversation eno eyongereyo so much. I just feel for this period gye mutali mwenna your inbox is full. Yeah, era nsobola n'okulaga abasajja oyo omusajja ali akuwaki olina akakasajja side bbiri olaba ngamba Sugar omusajja mwesonyiwe muleke tomusonyiwa yali talina kyakuwa Sugar you should be true for that mbalamu ne bana abagamba omusajja musonyiwe Sugar this Sugar that Sugar omusajja akoze kino oteeka ku weighing scale side kyejowulira eno y'omusajja musonyiwe oba akasajja kaleke gyowulira naawe Sugar you really want to live this si kyenandiyagadde deep down yes naye kyenina kyenteekeddwa okukola actually Afrigo Band yakuba oluyimba ne lugamba oli mujjawo musajja nsinga akuba nti era Catherine Kusasira yagamba abasajja abakyala tulinga ssente naye omusajja kiti kya muwogo tokyerabira I just feel kiranda ate waliwo aganye kirande nange ndi sente abasajja abandi kuno benneerekereza oba abasajja abavuga amamotoka kwanga benneerekereza agenda nayenda ne kali kamuke Sugar ng'abantu bangi we bakugamba tomusonyiwa tolowoozaamu nti neeri bagamba oyo omukyala muleke wabaganye for us we are here we shall go tokirowoozaamu kyemmanyi gye bali kubeera balinga bazimusindikira message ng'era kyokka nga ate bakimanyi tigendi nga mpostinga n'okumpostinga naye ng'abakyala bajja bemmanyiko n'okumanya mulimu bano it will end in tears nga yafa nnyo it ends in tears era nga bangi kati abali mu celebrating nga balaba you guys ain't okay ng'alaba kati bakaaba mbagalaawo naye lowoozaamu olabe bamutwali abaali bakisabira sikyempagera lowoozaamu olabe gy'ovudde n'omusajjawo there are things that you do for a man and the things that you do for a relationship, they are two different things. There are things you chokola ngogamba kino chikoledde my guy. Waliwo n'ekimu chokola ngogamba kino chikoze for the relationship we have. Obirowoozamu n'ogamba naye kati odde ku scratch odde ku zero. However much ogenda funa b'emmotoka tebagenda kwagala nga Fulama waakwagala. Fulama tagenda kunziza ku zero. Nabagamba nti omukyala gwendi naye mukambwe. Now this is what I mean. I'm talking facts by the way. Fulama okunvaako tagenda kunziza ku zero. Yep. Nga wekyogedde. Kati kankugambe if I want okugenda mu relationship endala sigenda genda mudda cause muno mulimu 1,000 of men bangamba Sugar I'm here for you Sugar bino ate abayinamu wano. Yep. So it's just upon me nengamba nakomera musajja wange musajja ki musajja ki naye community boyfriend. Sagala na kuchogera mbu community boyfriend. He's not. He is. No, he's not. Kale yali batutte mu. Manyi sagala nnyo. Na musajja aleeta omukazi waka bakumanyidde. Abafumbo babakwata ne babatwala eri mu lodge. Mayimba njagala kuhavinga conversation ne Fulama wanenga wali naye nga togenda kukkiriza. Fulama. Anje bro. Nakujoyi nayo nyingi naye ekiriwo mbadde ne Sugar. Manyi mu interview wangamba nze sikwagaliza siteekayo kyange mbadde njagala oyogere. Sugar akuwulira tayagala nakusemberera kyesobola okugamba muli ludda wanzije tojja kuba era agenda kugamba oba ojja agende tojja it's okay nze mutayiza mufunye we mufunidde tuli around kuba kimanyi wegamba nti jangu oba ogenda tookawo mangu naye it's okay
osobola okwogera Sugar akuwulira. Nalabye tonedde ebimuli aŋŋambye wano ye yakola caption ye teyagambako bireete kati gwe wayambala akagatto Cinderella wa kuno munnange akagatto kakufiitinga n'oleeta ebimuli teyabikusaba okiwulira. Aŋŋambye ekirala bw'oba owulira bwali omwagala nnyo tewandibadde na muwala mu nnyumba okiwulira ekyo. Kati agamba you didn't know or you don't know her worth. Fulama kicho osobola okugerako naye dashi mbadde sookukiza okugera naye akuwulira kwasa sagala ngamba nkutadde mu loud. Okay. Nkutadde mu loud abakuwulira. Okay. Kati kyayogedde kyosoose okwogera ekyo kugambidde muno caption yali akola bukozi caption teyategeeza nze. Meaning yalinayo omuntu omulala era naye abadde ankiitingako. Aŋŋambye saagala muwolereza agamba caption gye wakola n'oteekamu okuwa ebimuli nandi what oba wali tegeeza ye okubireeta kiba kitegeeza wali otegeeza muntu and that's what I asked. Dero nakugambye naye nga maze caption nagijja ku video si bwe nkugambye caption ejija ku video nakiteekayo nemunyumira ndi mu bintu byabaagala nanze ndabye nedda Dero Sugar nkimanyi aliko essaino advantage okubanga kati buno obudde yali owendinga nkimanyi advantage eriwe kati abantu bonna balimuwolereza naye balimupika balimukozesa nsobi. Sugar obanga ddakyufu wanjagala byaddala ku mutima lwaki okolawo oti lowaya ngambe singa balina omwagala tewandibadde na muwala mu nnyumba. Nedda yesi ensobi zikolebwa naye kyogamba muno yekagwe basoose okukiitingako onaamuleetera endwadde sigwegwesasemu naye onaamuleetera endwadde. Bambi Sugar nkimanyi ovulira nsonyiwa. Fulama nze mukakasiza ne mugamba omuwala temwinako kye mwakola olina kye wakola n'omuwala that day. Tewali kye twakola n'omuwala oyo Sugar byonna nabimugamba. Sugar ono tiyamukozesaako. Kati mbunawe mukukkiriza ebyo oyo byagamba. Temwakola jigijigi si kyo? Wali wadde kyabaawo nagenda okusituka ku olusaasi tusituka. Kaaba. Yekka Sugar gwe nsobola okusitukira akabala. Kaaba. Omusajja alina katembo obuwulira. Kaaba naawe obadde ki? Ojja muyita katemba nze nno wakuba musobola kuba video call mbalage wendize so okwesuula mu mmotoka nze. Bana tekikola ogenda mulekera. Ate kati nga tanjagala kati mba kyakola kikuuse nga tanjagala. Olaba Fulama we are brothers okiwulira sikwagaliza kibi naye kyesobola okugamba omukyala mukambwe tayagala nakulira naku Dero kankugambe kyaka aŋŋambe kimu kyeyafuna omuntu omulala mu conversations kankolemu ebyabamawulire byennyini basajja bangi abamuliko abali mu kabokisi abacelebrating anti tokyali naye baagala bamutwala balina amamotoka balina boch okiwulira nedda nti kati yesi bagenda bimukolera tewali buzibu naye kyogamba waliwo omuntu agenda omwagala nga we mwagala ekyo kyemugambye ali mujjawo omusajja asenga Fulama tayagala nakwogera agenda kunzijjawo tasobola nakukola wadde replacement mba agenda kufuna omusajjasajja bwagala just mwebakako kuba star kitofu kulina obudde alina amasannyalaze buli mwamu agenda mulabamu ekyo tugamba nti bamulaba lugeri nga tannabafuuka tebaali bamulaba singa tewayenda bandimulabye mwana naye abakazi tebabiraba ne walayi Dero kankubuuzeemu ekibuuzo kuba kati oli tayagala kwogera Dero kimanyi naye oli musajja naawe okolamu ensobi walayi njagala ombuulire Dero wali weetondedde bakazi bameka nga nze wenkoze nensalako embiri nenkyusa nendeta nze Fulama kasana kulaba ng'ofukamidde mu kamera nkugirako era wandaba nga nkutunulira emabega weti nga nkukendekera ngamba naye Fulama oli wiringa okutuula ne Sugar side eno nga mbali wakati twogere otajja kukkiriza bakyali bange bangi komaawo kankwerekereza ngambye nedda tayagala erindako katono mugambe kisembayo akuwulira Sugar
Sugar pitako sugar. Ogamba ki? Uli alinjogera yakyuka nze fulamawo kyuka kale taking your time naye sugar wosanga abantu tekyo kikuwulira nga bakututte tiri muvubuka mubisijja kudiba sugar ojja genda weegizeegize bakuvuga speed abasajja bagamba ebigambo newe bantwala kyo kikuwulira tonoonya ani abagambye nti abasajja be bali mukuntwala badde mayina agenda okuvaayo kimanyi bangi bagenda kugamba ebigambo kimanyi bangi bagamba obwenzi bwe bwamugjayo ewo naye era n'abasajja baagala mutwala nze nkugambye bagenda mukozesa ensobi kale mpeyo kyanseemuwe leero tinga nziramu okukiitinga nsaleko obusolo abutwale abuggyeko abutwale fulama ngenda kuva ku ssimu kaba mwawulire kati wulira kyeggamba akayimba manyi kaali mu kuyimba wano agamba ki ekintu kyolinawo kivuluga okamanya kakayimba n'abasajja kiti kya muwogo wekisula wekirandira ogenda landa wali kunsuula wejjolandira leero agenda kunkozesa ensobi Flama ndi mukulwana nnyo we sit with her tayagala kwogera naawe tayagala kola kintu kyonna naye I'm trying my best to convince her tulabe nga twogera naye okinaba kiganye well and good okinaba kize mukama tujja mwebaza mpa ku location yo sinika location kale nzimulayo kubula nenda kuweleza location naye ndowooza nga agenze mpozi ngoine kubanza the next thing what I want us to do njagala tutuule twogere tuba twetaaga kuteekamu mami bumu omanyi nalabye wali ng'olesa ebimuli we noozirise neŋŋamba era ngambye wano omusajja alina katemba neŋŋamba nnono naye gwe kankugambeko ekintu kimu oyo omukyala gw'olaba mukyala wa buvunaanyizibwa n'omusitudde abadde agenda ku mirimu gye nemugamba mami jangu obiri okubanga mami ogulaba yatuwa contract ffe tulanga bumufanica nga tuli babiri n'oyo era sugar wanaŋŋambye mbu kuva biri bye bya happeninga n'asalawo n'agamba kati Flama wakola eno wiiki nze nkola wiiki ndala kati ate mu wiiki ye muwaletedde ebintu bye bya katemba yabiyita katemba akyamuyita katemba ne sugar vali yange ogenda kugirabanga mmaze kufuna mukazi mulala ekyo nkikuwulira buvali yange ogenda gyefuna ng'olawo gyefuna mukazi mulala ogenda funa omukazi omulala Flama ate kati otandise nawe ate nsigadde bulungira mufuna kati yayinza obutabira abakuubyogera lwaki ebyo byogera weetonde nsonyiwe era ensobi zikolebwa akyakwata amasimu gange kale ati sikyankwate twogere kyokka dde wanino n'agamba abantu mu kamera buno twogere biki kyokka ate mukubira takwata sinza bakyali bange bonna bayisa amaaso buli agezaako omukubira essimu takwata aganye abalimba bulimbi yabagamba ekimuti yafuna omusajja omulala olayisiriddamu muzungirako Flama ngenda kwerekereza fonnao naye kansigale na sugar twogere tulabe negayirirako naawe kubidde nga tugenda nakumaliriza so that means agenda kutubuulira ekisembe ekiri ku table with her wanaaba tewali mawulire malungi sijja kuddamu kukubira wanaaba wa mawulire amalungi I'll try contacting you we see how best we can meet her twogere ku setm kasitatoleeta katembawo gwagamba mbu olina katemba yetabyagala tokyabyagala amuyita katemba ntakimanyi nti laavu yenkozesa bwetyo kale Flama obugambo obusembayo ku sugar kuwulira nkuleke mwagala nnyo kyensobola okugamba naye njagala mugambe ekigambo kino nti omuntu ne waba badde akwagala ate buli wongera okubanga omulumya teri feelings takyuka komaawo bye Flama kale bro bye Flama omukyawe kale omusajja akwagala omuwulira mu conversation yenna he really yearns for you so
Yokuba mu mutima. Once you be on your bed sleeping, lowooza akolabe. Singali anjagala teyandibisiza mu maaso bw'ati. Nsobi zikola abantu. If he says he didn't engage with the girl, maybe that means he didn't. If he accepted nagamba wansanga n'omukyala muwala munyuma. Si kyangu wano wempitira mami bumu furniture Nansanaawo. Omukyala akola mu bya interior, akola designing ez'omu nnyumba. Byonna ntebe, center tables, bitanda, na buli kalonda yena akwatagana ne furniture. Mami bumu kimanya abaana bano aba contract to work together, so you saw them together. Please, tokivaako. Try convincing her. Atule wansi. Ekiwa kyetagisa tujje ku location, tutuule ku table, tuwulizinganye, beesonyiwe, well and good. Tomanya litofa linaba okoze masekati gaawe. Sugar, owulira dda toyagala kusonyiwa Flama. Mpulira si ke kaseera. Kaseera ke kadde. You like these girls agamba netaga space pakaddi. Ngamba nti wankyawa no ogiyita space. Kakyagala kikyagala owulira nti si kyamwagala. Sikyenya ndyagadde awulire sikanywewa. Nyewa amazzi. Kiki ogamba Flama ekisemba? Sagala kuba kati ndaba obusungu bukweyongedde. Omugaya yeetereeza. Akwetereeza agezaako, ali mu kwetereeza, ebimuli abiguze, bakole bukweti ya ssente. Flama yeetereeze, kinyinza omugamba. Wanaawulira nga ali settled. Nzo mulaba tannabe just abikozesa. Omusajja ayinza okukaaba n'asiitawo n'ebigere naye ng'era akyali. To any girl ali mu situation y'obunabudo olowooza ogenda mugamba ki? Kuba wali alimu ekyo ekintu ky'olimu ng'alabirako Sugar gamba kati Sugar kyakola kye ngenda okukola. Olowooza ogenda mugamba ki? Alindako kuba omusajja wanaakola ekyo actually ekyo kyekisinze n'okawukanya kape ezisinga. Omusajja wanaakola obwenzi n'omusonyiwira oba n'ogamba ankitwale easy woddayo n'obeera naye njagala kati olaba yansonyiwa luli okankole ki ankiddemu era ajja kukola ki naye bw'omusomesa n'otamusonyiwa oba no like take your time. Kino kyanakoze nno kibi. Era ajja kuba ati okukola ki? Kiddamu. Mbadde ne Sugar atulaba ku Brown Skin Events YouTube channel. Tayagala kusonyiwa Flama. Ali mu comment section. Alaba nga sharinga olaga muno. Kicho ngamba nze nganze I wanted to meet Sugar ne Flama. Aba Sugar tudde wano, tudde wakati, Flama wali, mami bumu furniture wali. Wawulira story y'omulenzi, saagadde nnyo tusale gwakalenzi nga tetuwulidde gwakawala, ogwakawala muguwulidde, ogwakalenzi nagwo tugulina, ddayo guwulire. Twogeddeko naye, he claims he loves his girl. The girl, awulira si bwe budde. She needs more time to process whatever she's processing. Omulenzi afukamidde, agala kweteeka mu motoka, embeeri yazisalako, takyategeerekeka. Naye Sugar, nga omulaba mu camera, she's a beautiful girl. Naye mukambwe, so tayagala kwese. Obukambwe obulina. Ati wabeerawo kirino. It's not being rude naye era wabeerawo bukiringo agamba omuntu simulabangako. Olaba akyuka wano. Ate sikulabangako bwoti. Me I saw you with Flamans. Look interview gye wansi okutuwira ddala ku Brown Skin Events channel. I was like, oh, once I grow up, I wanna be like Sugar and Flama naye. Now I don't wanna be like Sugar and Flama.
For now, ku Brown Skin Events YouTube channel, ngenda kuba nerekereza Sugar. Maybe ngenda kugezako ku tracking mami bumu furniture. Ayinza bba ina byamugamba mu era ye mami. Ngawulira mami and of course ne daddy bumu furniture. Bajja kuba batugamba kyekyokola kiba kisingako naye nga tubadde ku Holas Cafe Nansana wano wenyini tickets za Mac Pro nga 8 ku Women's Day as we celebrate the women. Mac Pro we tugenda kuba nga tukola celebrations tugenda kuba wano ku Holas Cafe Nansana ne Palazzo King of the East Saka Free Boss. For now, peace and love. My name is MC Dero, Brown Skin Events YouTube channel. For now, we sign out. Peace and love.